nnyo ku mukutu gwaffe guno ogwa Nalubale the Divine era nga leero omutesitesi ye Jules era size nzekka nzigiddeko omusomesa waffe agenda kweyanjula amannya ge era abeeko by'atuyigiriza nga bulijjo ku kamera omuzaana Nalonga. Tweyanza nnyo maama. Wow. Nze Nalongo Nalwale sanyuse okubawuliza nate. Banayi mwebale kubaayo, mwebale kuweereza omuzaana, abazaana, omuzaana Jules, omuzaana Nalonga, mwebale nnyo obuweereza. Tweyanziza nnyo, tweyanzeege okubeera wamu naffe olwaleero. Leero nno kiki kye mwandyagadde tusomeko? Mami, waliwo ekintu ekize kitusumbuwa. Omanye ebintu ebimu tubimanyi obumanyi tetumanyi byajja bitya, kyava ku ki, kyavaawa, kyajja kitya. Era ng'olwaleero tubadde tusaba otusomeseeko oba onnyonnyoleko ku batuwuliriza era abatulaba kyava ku ki tuziike era lwaki tuziika, kyajja kitya. Ye abange edda baaziikanga? We baalinga tebaziikanga bakolanga batya? We baatandika kyava ku ki, kyavaawa, kyajja kitya. Tweyanziza. Ekibuuzo nkyagadde ekyo. Waaw, mwana mbuuzizza ekibuuzo. Edda bajjajjaffe kituufu okuziika si kwadda nnyo. Ensonga lwaki ebijja bye tulina si bikadde nnyo. Ebisinga obungi biri ku gino emirembe. Lwa nsonga nti edda bajjajjaffe tebaaziikanga. Bajjajjaffe baabikkibwanga bubikkibwa. Edda waliwo omulembe ogwababuze. Bajjajjaffe balinanga obusaka mwe baabuliranga. Obusaka is kind of say like a small forest. Most of the time it is surrounded by grasslands. Small forest ke kabira, right? Yeah, kabira nga keetooloddwa essubi. Kigamba bugenda bukola zino groupings. Bw'oba ali obaddeko mu Lwera osobola okulaba obusaka obwo like it is most likely nti wabeerawo ekiswa kati ekiswa ekyo nga kiriko ettaka nga lifavoringa emiti okumera. Kati ng'enewala it's grassland. Nenesese obusaka tubulina kagamba kabanga kabira naye tekagejja nnyo ate n'emiti tegisaakaatira nnyo. So omuntu yamanyanga nti kati obudde bwange buweddeko. Of course kino kyatutonderwa ffenna ng'abantu nti bw'oba onoova mu buno obulamu odde into your spiritual world, you have to go through death. Nga bw'ogamba nti tosobola kuexistinga ku nsi kuno nga tozaaliddwa, ate era tosobola kugenda mu nsi ya myoyo nga tofudde. So abantu bakikkiriza nti it is a process. Era ffe twakimanya nti omuntu afa, okufa kuva mu kuba nti omuntu afuula embeera n'ava mu mbeera eno gye tubadde tumulabiramu n'adda mu mbeera endala ey'embuyaga gye etali tangible, like you can't touch them, naye ng'ate babeera still into existence. So during that time omuntu yagendanga mu kasaka ako, of course ng'ayinako abamu baabuulidde. Death is funny, like tosobola kugamba nti ejja kujja bweti. Mukulu asobola okugamba nti ngenda kukutwala, naye engeri gy'anaakutwalamu oluusi eyinza obutamanyibwa. Kale mu ngeri eyo abantu baagendanga eyo mu kasaka n'abeerayo nga talya. Actually abantu abo bwe bamanyanga nti banaatera beewalanga nnyo emmere. Kubanga abantu abagenda eyo mu nsi y'abeeyo eyo bo tebaagala mmere. Abantu beeyo tebaagala mmere. Kati bw'ogenda nga walidde basooka ne bakubuulinga, ne bakuyisa si bulungi. So they would go mu kasaka ako n'abeerayo nga they are doing without food, n'amanya nti within some days ajja kuba agenze. Kati after some time, of course wabangawo ba leaders ku kyalo abaamanyanga nti munnaffe yabulidde awo. Kati baagendangayo ne bamubikka olubugo. Twava mu ttaka era mu ddyo mwe tudda, but it's not like twava mu ttaka deep down. No. Kati okumubikka okwo nga bamanya nti tugendangayo ne tubikka ekisigadde ne bitandika into soil.
naye nga ensonga yali yakubika. Omuntu oyo bw'amala okuva mu bulamu buno adda buzimu buli obw'omwoyo era agenda bugenzi mu maaso ne byateekeddwa okukola taddirira. Kati okuziika kuno kwajjanga nagwo mulembe. Nzize mbagamba nti ebintu bino bizzenga mulembe nga bw'ogamba nti awo mu 95, 97 awo amasimu gajja. Gajja nga ga bupeesa and everyone is like njagala peesa. Alcatel, Ericsson, Vodafone. Tugamba nga buli omu afuba okulaba ng'ayina enkola ki ensinga. Ekintu ekyo twakyogerako ne mu mbeera y'amayembe we gaatandikira okukka, nga buli omu afuba okulaba ng'afunayo ejjembe, so you would work hard. Era ne mu biseera by'ebitambo abantu ne bakola nnyo, buli omu ng'alina okwefunirayo ekitambo. Ebiseera by'empanama. So emirembe gino gizze gikola ki? Gibaawo. Era nabagamba nti bujja kuba muli awo nga bajjajja 100 years from now nga jjajja akubanja akasimu ke aka Alcatel. Lwansonga mulembe ogwo we yabeererawo nga kasimu ke kaaliwo. Era nakugamba bwe tokateekewo tajja kwogera kubanga ye kasobola okwogererako y'essimu gy'akola ki? Gy'ategeera. So that's how things work. Kati n'omulembe guno ogw'okuziika bwe gwajja, they started digging deep. They started digging. Eyo enkola teyali yaffe wano, yaleetebwa buleetebwa. Kati mu kuleetebwa Abaganda bajjajjaffe bwe baagitunulamu process na buli kimu, baamanya nti okwo kwe bayita okuzikiriza. Naye Omuganda alina enkola ekweka amakulu g'ebintu. So kwe kugamba nti baziika. Okuzika kutambulira wamu n'okuzisa ekintu. Era twawabulwako ne tugambibwa nti eyo enkola gye tuziikamu ya bulabe. After some time tujja kwesanga nga tetukyalina we tubeera. Olw'ensonga tukozesa seminti, tukozesa enkokoto, ebyo ebintu bibeerawo bbanga lyonna. Naye weebuuze tuli bameka era ettaka lye tulina lyenkana ki? So bwe kiba nti mwenna nga bwe muli ewammwe bwe mulifa mwenna bagenda baziika, just imagine obunene bwaki? Obunene bw'ekiggya. Kati bwe kiba nti ate ekiggya ekyo kirina okuwangaala emyaka mingi. So okuziika kwajja lwakuba nti yali nkola ezikiriza omuntu. Kubanga bagamba nti bw'ogendeyo mu ntaana, ekyo kitwale nti eyo nnyanga. Ntaana oba olina obwakabaka bw'oyingidde, okukuggya eyo okukuzza wano olamule, it is a very big process. Tobanga ono eyafiiridde mu kabira ke ne bamubikkira ku ngulu. Tagenze eyo eriwa wansi. So ne kiba nti abantu essaawa eno babonaabona nga banoonya emizimu. Mizimu gijja tegisobola kwogera. Naye nga that is one of the reasons z'otosobola kunnyonnyola muntu n'azitegeera oluusi, ate omulala nga ye akitegeererawo n'agamba oh my God, kyobola nze sigenda kunziika ebyo bintu ebyo. No, ebiriwa maama w'abaana. Ebiriwa maama w'abaana. Ebyokunsiimira entaana banteekeyo? No. How do you want it to be? Nze njagala bankoleko obulungi emikolo, banteeke mu mbugo zange, bambikkira awo ku kitanda kyange. Ekitanda kw'osula oba? Ekitanda tujja kiteekateeka. Oba w'oliba osazeewo nti mpumuzibwa ng'awo? Yeah, when basazeewo nti of course it will be a house. Kuba kati nze Nnaalongo Nalubaale n'abakyala. Byenkola kati nsigala mbikola ebbanga lyonna. Kati ne bwe mba nvuddewo njagala bazzukulu bange mbanguyize nga bamanyi we bambikkira, bajje nga basabe ebintu nga obugagga, ssente. Manyi nina ebintu byenkola bye ndi omukakafu nti mbikola kati ne bwe mba siriwo era nsobola okubikola. Ne bwe mba ku ssimu mbikola, wonna we njagalidde nsobola okukikola. So si weewaawo ebintu ebikwatagana n'omukisa, kuzaala, ssente, biki, maka, ebyo. So nja banguyiza era nze ndi wakubikka bannange engoye, embugo. They just pick me there. Okay. Yes.
so munnange okuzika bwe kutyo bwe kwatandika kyova olaba bagamba tugenda kubikka bijja tugenda kubikka malaalo biki naye ng'okubika munnange nagwo gwali mulembe nga gwakukola ki gwakubika okutuuka ate kuno okuziika lwe kwajja okwali kulina okuzisa buli kimu ne baziika abantu ne baziika lubaale bintu bingi biziikiddwa naye nkubuulira nti ekintu okukijja mu process ey'okukiziika okizze mu bulamu it is real a process kyova olaba batukubiriza ffe ng'abali mu nsonga zino nti plant trees simba ekitooke simba kubanga buli lwekivaayo n'obulamu osanga kinabbulula ekyo kye baaziika mu ttaka ekyo ekirungi ky'owulira nti oyaayaanira so mubeere banyiikivu okubaako bye musimba weebuze mu bulamu bwe wali osimbye eki fine wasimba ebijanjaalo naye biwangaala bbanga ttono n'okungula ekirimu temporal ekirimu permanent ky'osobola okusimba something like a tree kubanga tinaawe ezo trees z'olyako emiyembe z'olyako jackfruit and what si gwe wabisimba kale ebyogamba mbu simanyi nkaddiye naasimba omuti naagulyako no tojja gulyako naye ate abalala balikola ki baligulyako so mbakubiriza okusimba emiti mu ngeri y'okuzuukusa ebyaffe ebyabulira mu kuziika okwo kale nno n'omusomo ogwo tubaagaliza okubeera obulungi akuume atakuumira mpeera weewaawo tweyanziza nnyo maama w'abaana Nalongo Nalubaale The Divine nga bw'ogambye n'abakyala w'abakyala bonna si weewaawo tweyanziza nnyo omusomo ogwo webale tubuulirira webale tunnyonnyola omwo byonna okutulambululira nti munnange buli w'oziikibwa okuvaayo ogayise maki amazuukira tegaba mangu amadda so kati mwabali eyo mwenna abatulaba era abatuwuliriza kibawa ki ekyokuyiga twesange mu comment section tuwaye towerabira continue subscribing continue don't forget thank you